Ne bannyinaze erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twebaza Mukama olw'omukisa gw'atuwadde tuka mu kiseera kino tetumwebaza kubanga atuwadde omukisa nate okukomawo mu maaso ge okuyiga ku kyokuyiga kino ekyobunnabbi kye tugenda okuyigako. Ekyokuyiga kye tugenda okuyigako kiriko omutwe ogugamba nti ebyafaayo by'ekkanisa y'endagaano enkadde n'empya nga biragibwa amaka gamu aga Koseya. Buno nno bunnabbi, kyakuyiga kya bunnabbi naye nga tetunnagenda wala tugenda kufuna ekyokusabako kiva mu kitabo ekiyitibwa Quest of Biblical Lessons page 76 paragulaafu esooka. Agamba nti okufaanana akaweke ka kalidaali mu kibinja ekyawulirizanga okuyigiriza kwa Kristo mwalimu abafalisaayo bangi. Bano beetegerezanga nnyo engeri abamu ku bawuliriza be gye baamutegeerangamu nga Masiya, era beebuuzanga bokka na bokka engeri omusomesa ono atamanyiddwa gye yali ayinza ogulumizaamu Isirayiri n'agituusa kufuga obufuzi obw'ensi yonna awatali byabugagga, awatali buyinza, awatali kitiibwa. Yali waakunyweza atya obwakabaka obuggya? Kristo yasoma ebirowoozo byabwe era n'abaanukula. Obwakabaka obw'omuggulu, obwakabaka bwa Katonda tunaabufaananya ki era tunaabugeraageranya naki obwakabaka obwo? Mu bufuzi obw'ensi temwalimu kintu kyonna kyali kiyinza kukola nga kyakulabirako. Tewaaliwo buyinza bwa byabufuzi bwali buyinza kumukolera nga kabonero okubugeraageranyaako. Bufaanana akaweke ka kalidaali bw'atyo bwe yagamba ako nga bwe kasigibwa ku nsi newankubadde nga ke katono okukira ensigo eziri ku nsi, naye bwe kasigibwa kakula. Agamba nti naye bwe kasigibwa kakula era ne kafuuka omuti omunene okusinga emiddo gyonna, bwe katyo ne kateekako amatabi gaako amanene. Ennyonyi ez'eggulu ne ziwummulira mu bisiikirize byagwo. Abaagalwa, tulabye obwakabaka bwa Katonda. Kristo yagamba nti bufaananyizibwa n'akaweke aka kalidaali akatono ennyo akayinza okunyoomebwa, naye kavaamu omuti omunene era n'ennyonyi ne ziwummulira omwo. N'obwakabaka bwe bw'atyo bwe yabugeraageranya, butandika n'ekintu ekinyoomebwa naye gye bugenda okuggweera nga bufuuse obwakabaka obw'amaanyi obutasobola yadde okubeera nga bunyoomebwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nja kubasaba tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga ku kyokuyiga kino ku nkomerero ekijja okutubikkulira engeri obwakabaka buno gye bugenda okubeera nga buzimbibwamu okutanula kaakano okutuuka enkomerero bugenda okufaanana omuti omunene nga buli nnyonyi ziwummulira omwo. Katuweeyo okusaba. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza Mukama olw'omukisa omunene gw'otuwadde. Jangu oyogere naffe kannema okwogera ebyange wabula ebibyo Katonda waffe gw'otuluŋŋamye. Omwoyo ye yawandiisa obunnabbi buno abutunnyonnyole tusobole obutegeera. Omukisa omuddu wo n'omuzaana w'alaba ekyokuyiga kino era akiwuliriza okusobola okutegeera obubaka buno, naddala kutegeereramu amazima g'ekiseera agajja gye tuli mu kiseera kino. Yogera naffe Katonda waffe tukwegayiridde, kannema okwogera ebyange wabula ebibyo byokka. Katonda waffe tukwegayiridde kuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo wo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Muganda wange ne mwannyinaze, ekyokuyiga kino kye tugenda okubeera nga tuyigako kyakuyiga kya bunnabbi nga bwe tugambye. Ekyokuyiga kino tugenda kukozesa kyaati eno nga bwe tugiraba eyo eragibwa ku sikuriini yo. Kyaati eno tulabako ebintu bingi. Tulabamu bano baana abaazaalibwa mu maka aga Koseya nga bwe tujja okusoma era twetegereze. Muno tulabamu ebigambo nti ebyafaayo by'ekkanisa enkadde n'empya, eby'ekkanisa ey'endagaano enkadde n'empya nga biragibwa amaka gamu. Amaka ago ge maka ga Koseya nga bwe tugambye. Tugenda kukisanga mu Koseya essuula esooka n'eyokubiri mwe tugenda okutambulira. Mu ndagaano enkadde tebaafuna kisa. Mu ndagaano empya baafuna ekisa oba okusaasirwa nga kwe kulongoosebwa. N'ekyo tusuubira mu ndagaano empya okusaasirwa okw'enkomeredde nga kwe kulongoosebwa kwe tujja okulaba
ku nkomerero ekyokuyiga kino. N'olwekyo nkusaba muganda wange ne mwannyinaze owulirize ekyokuyiga kino, ogoberere ekyokuyiga kino mu bitundu byakyo byonna okusobola okubeera nti oganyulwamu mu kyokuyiga kino mu bujjuvu. Mu kiseera kino ka tweyongereyo tulabe ennyanjula. Mu nnyanjula akabonero kano ak'ekkanisa ey'endagaano empya, mu kkanisa ey'endagaano enkadde ate era n'endagaano empya tulabiramu bingi newankubadde ng'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri, ebya Isirayiri ne Yuda newankubadde nga byasaasaanyizibwa, wabula nga bwe tugenda okuyiga mu kyokuyiga kino tujja kulaba nti mu kiseera kino ekisembayo eky'ekkanisa, Katonda agenda kukuŋŋaanya wamu abaagobebwa ku Yuda n'abaasigalawo ba Isirayiri, naye ng'agenda kukuŋŋaanya abantu abo bonna okuyita mu bubaka obw'okudda obuggya n'okukyuka. Mukama agenda kuddamu akuŋŋaanye ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri naye ng'ayita mu bubaka obw'okudda obuggya n'okukyuka. Tugenda kutandika nga tusoma. Tugenda kutandikira mu Koseya essuula esooka, olunywa olusooka tutuuke ku lwokuna. Tugenda kusoma mu Bayibuli zaffe mu kusaba. Okwate Bayibuli osobole okubeera ng'ogoberera ekyokuyiga kino lunyiriri ku lunyiriri. Tugenda kusoma mu Koseya essuula emu, tujja kusoma tusooke tutuuke ku lunyiriri olwokuna. Agamba nti ekigambo kya Mukama ekyajjira Koseya mutabani wa Beeri mu mirembe gya Uzziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya bassekabaka ba Yuda, ne mu mirembe gya Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi kabaka wa Isirayiri. Mukama bwe yasooka okwogerera mu Koseya, Mukama n'agamba Koseya nti genda owase omukazi ow'obwenzi. Tuwulirize nnyo. Mukama n'agamba Koseya nti genda owase omukazi ow'obwenzi n'abaana ab'obwenzi kubanga ensi eyenda obwenzi obungi ng'eva ku Mukama. Awo n'agenda n'awasa Gomeri muwala wa Dibulayimu, n'aba olubuto n'amuzaalira omwana wabulenzi. Mukama n'amugamba nti mutuume erinnya lye Yezuleeri. Tuwulirize abaagalwa. Olunywa olwokuna lugamba nti Mukama n'amugamba nti mutuume erinnya lye Yezuleeri kubanga ekyasigaddeyo ekiseera kitono mpalane omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku, era ndikomya obwakabaka obw'ennyumba ya Isirayiri. Ekyandiko ekyo tukiwulidde bulungi. Tulabyemu ebintu ebiwerako. Tulabyemu Koseya mutabani wa Beeri, tulabye nga mwali, tulabye ng'agambibwa okugenda okuwasa omukazi ow'obwenzi n'abaana ab'obwenzi nti naawe n'annyonnyola nti kubanga ensi eyenda obwenzi obungi ng'eva ku Mukama. N'olwekyo omulamu wano gulaga obwenzi obungi obw'okuva ku Mukama. Ekyokuyiga kino kikulagiddewo kiki kye kyogerako? Eky'ennaku bangi bakitwala bulala, naye tugenda kulaba. Naye Bayibuli yennyini buli lwe yayogeranga ekintu mu bunnabbi buno ng'ewa ensonga. Agambye nti kubanga ensi eyenda obwenzi obungi ng'eva ku Mukama. N'olwekyo ekyokuyiga kino, ebyokuyiga ebikirimu biraga obwenzi obukolebwa mu kuva ku Mukama. Mu lwokuna n'amugamba nti yasooka n'amugamba mu lwokusatu, awo n'agenda n'awasa Gomeri muwala wa Dibulayimu, n'aba olubuto n'amuzaalira omwana wabulenzi. Olwokuna tugamba nti Mukama n'amugamba nti mutuume erinnya lye Yezuleeri kubanga naawe ensonga lwaki amutuuma Yezuleeri kubanga ekyasigaddeyo ekiseera kitono mpalana omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku, era ndikomya obwakabaka obw'ennyumba ya Isirayiri. N'olwekyo ono omwana yamugamba, omwana asookedde ddala, nti mutuume Yezuleeri kubanga ekyasigaddeyo ekiseera kitono mpalana omusaayi gwa Yezuleeri. N'olwekyo omusaayi gwa Yezuleeri gwali nga wasigadde akaseera katono Mukama aguwalane ku nnyumba ya Yeeku, ng'akozesa ennyumba ya Yeeku, era Mukama ne yeewera nti waakukomya obwakabaka obw'ennyumba ya Isirayiri. Ebyo tujja kubiraba nga bwe tweyongerayo.
Omwana eyasookera ddala okuzaalibwa y'ono Yezuleeri, ng'erinnya bwe tuliraba wano liri mu lulimi Lungereza naye nga ly'erinnya Yezuleeri ye mwana eyasookera ddala okuzaalibwa. Erinnya lino lyamutuumibwa kubanga Mukama ye yalagira era n'agamba nti kubanga ekyasigadde akaseera katono awalane omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku. Nolwekyo omwana eyasooka okuzaalibwa y'ono. Naye tugenda kulaba makulu ki? N'ono yali mwana, n'ono nga bwe tugenda nga tusoma mu Bayibuli zaffe. Katweyongereyo. Tulabye ki mu byawandiikibwa ebyo bye tusomye? Tulabye nti Koseya, mukyala wa Koseya wamu n'abaana, bino byali kwolesebwa abaagalwa, kwali kwolesebwa naye omulala ayinza okugamba nti si kwolesebwa, era nga bangi bwe bataputa. Bino kyawandiikibwa kino kitera n'okukozesebwa ku abo abagudde oboolyawo ng'amaka gafunye obuzibu obw'obwenzi ne baggyayo ekyawandiikibwa kino. Ekyawandiikibwa kino omulamwa gwakyo bwe bwenzi obw'okuva ku Mukama ng'era bwe tusomye mu kyawandiikibwa. Tulaba nti mukyala wa Koseya ate era n'abaana baali baakwolesebwa. Kano kagero akaakozesebwa Katonda okusobola okulaga abantu be Yuda ne Isirayiri nga bali mu mbeera ey'obwenzi nga benze okuva ku Mukama. Naye omuntu ayinza obuuza nti lwaki lwaki tugamba nti bino tebyaliyo ddala ddala wabula kyali kifaananyi ekirina kye kitulaga? Katwetegereze mu Kyabaleevi essuula eya 21, mu Kyabaleevi essuula 21 we tugenda okusoma essuula eya 21 tugenda kusoma olunywa olw'omusanvu, tujja kubuuka tusome n'olw'14. Kyabaleevi 21 olunywa olw'omusanvu, Mukama agamba bw'ati: olw'omusanvu lugamba nti tebawasanga mukazi mwenzi oba aliko empitambi, so tebawasanga mukazi eyagobebwa bba, kubanga mutukuvu eri Katonda we. Wano Mukama yali awa ebiragiro eri abaweereza be ng'abalagira bye batalina kukola. Ekimu ku bye yabalagira mu lunywa olw'omusanvu yagamba nti tebawasanga mukazi mwenzi. Mujjukire kye tusomye mu Koseya. Agamba omuweereza we agende awase omukazi ow'obwenzi. Luli lwali lugero bunnabbi obwateekebwawo nga bulina kye bulaga. Obujulizi bwe buno. Olunywa olw'omusanvu lutugambye nti tebawasanga mukazi mwenzi oba aliko empitambi, so tebawasanga mukazi eyagobebwa bba, kubanga mutukuvu eri Katonda we. Oyo muweereza. Olw'14 ne lugamba nti nnamwandu oba eyagobebwa oba aliko empitambi, omwenzi, abo tabawasanga, naye omuwala atamanyanga musajja ow'oku bantu be gw'anaawasanga. N'olwekyo omuweereza wa Katonda yalagirwanga okubeera nga bw'atyo tatwala mukazi mwenzi n'akatono, yadde eyagobebwa bba nga tamutwala, yadde nnamwandu nga tamutwala, oyo yenna aliko empitambi oba omwenzi nga tamutwala, wabula yatwalanga oyo atamanyi musajja. N'olwekyo kino obujulizi obukakasa nti bino Mukama bye yawa mu Koseya bwali bunnabbi obulina ekyokuyiga kye bwagala okuyigiriza abantu be, nga bwe tugenda nga tukiyiga mu bitundu by'ekyokuyiga kino. Katweyongereyo. Makulu ki aga Yezuleeri? Kubanga tulabye nti mu maka gano omwana eyasooka okuzaalibwa yatuumibwa erinnya Yezuleeri. Naye makulu ki aga Yezuleeri? Makulu ki agali mu kigambo ekyo Yezuleeri? Tugenda kwetegereza amakulu ag'erinnya eryo era na kiki kye yali akiikiridde. Tugenda kuddayo tugende mu Koseya. Tugenda kuddayo tugende mu Koseya. Mu Koseya tukayo tugenda kusoma ssuula 1 olunyiriri, tujja kuva ku lwokusatu tusome ate n'olwokuna. Twagala kwetegereza Yezuleeri. Twagala kwetegereza Yezuleeri omwana ono asooka makulu ki gaalimu. Olunyiriri olwokusatu lutugambye awo n'agenda n'awasa Gomeri muwala wa Dibulayimu, n'aba olubuto n'amuzaalira omwana wabulenzi. Olwokuna ne lugamba nti Mukama n'amugamba nti mutuume erinnya lye Yezuleeri, kubanga ekyasigaddeyo ekiseera kitono mpala n'omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku, era ndikomya obwakabaka obw'ennyumba ya Isirayiri.
Ezo bwe zityo bwe zigambye omwana eyasooka okuzaalibwa ye mwana ayitibwa Yezuleeri. Naye ka tweyongereyo twetegereze. Omwana ono asooka ye Yezuleeri. Omwana ono eyasooka okuzaalibwa mu maka gano ge tulabye nti maka galagibwa mu kwolesebwa naye nga galina ekigendererwa kye galaga. Yatuumibwa erinnya eryo Yezuleeri okusobola okulaga ki? Okulaga bino wammanga. Waaliwo omusaayi ogwali guyiiriddwa ogwa Yezuleeri. Okusinziira ku kyawandiikibwa, waaliwo omuntu eyali yayiwa oba abantu abaali baayiwa omusaayi gwa Yezuleeri nga baguyiiridde obwereere. Kino kyabeerawo ddi? Bw'osoma ebyawandiikibwa ojja kwesanga nti kino kyabeerawo Yezeberi bwe yasanjaga bannabbi ba Katonda. Yezeberi yasanjaga bannabbi ba Katonda. Yezuleeri n'olwekyo teyandibadde tabeera kale nti abeere omwana asookera ddala mu maka gano aga Koseya singa bwe kityo si bwe kyali. Naye kiteekeddwa kubeera kabonero ak'abannabbi abaali battibwa, kubanga ekyawandiikibwa kyakitulaze nti ekyasigadde akaseera katono bala n'omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku, era ndikomya obwakabaka bwa Isirayiri. N'olwekyo wano Mukama yali alaga nti esigadde akaseera katono okuwalana eggwanga n'okukomya obwakabaka bwa Isirayiri, naye nga awalana eggwanga olw'omusaayi gwa Yezuleeri ogwali guyiiriddwa. Naye ng'omusaayi gwe tumanyi ogwali guyiiriddwa gwali omusaayi gwa bannabbi ba Katonda abaali battibwa. N'olwekyo waali wasigaddeyo akaseera katono nnyo Katonda aveeyo awoolere eggwanga ku lw'omusaayi gwa Yezuleeri oba ku lwa bannabbi abattibwa. Naye nga ekyo yali wakukikola ng'akozesa ennyumba ya Yeeku ng'ekyawandiikibwa bwe twalabye. Ennyumba ya Yeeku ye yali ey'okutuukiriza ekyo, awoolere eggwanga ku lwa Yezeberi bannabbi ba Katonda be yali asse. N'olwekyo ennyumba ya Akabu yali yakufuna okutuusibwako bye yali egenda okubeera ng'etuusibwako. Olwekyo Yezeberi kye yali akoze. Okugwa kw'obwakabaka buno obw'ebika 10, Yezuleeri teyakoma bukomi kubeera ng'alaga okugwa kw'obwakabaka obwo nga bwe tulabye mu lunyiriri lwawo nga lumaliriza olwokuna, wabula munnange n'ekifo wennyini we baali ab'okuwangulirwa mu lutalo olwo kyatuumibwa erinnya lyakyo mu kiwonvu Yezuleeri. Ekiwonvu kyennyini awali wagenda okubeera ng'omutego gukubibwa oba gumenyebwa oba obwakabaka okuwangulwa kyali ekifo nga kiyitibwa Yezuleeri. Kino nno kyali kyakubaawo mu biseera eby'omu maaso okuva ku kuzaalibwa kwa Yezuleeri ono gwe tuli mu kuyigako mu bunnabbi. N'olwekyo okumenyebwa okw'amaanyi ag'amagye ag'obwakabaka buno obwa Isirayiri oba okumenya omutego ogwa Isirayiri kaali kabonero akalaga okuzikirizibwa kw'abalangira b'eggwanga eryo. Era kino kyabeerawo mu kiseera eky'omu maaso Yeeku bwe yasanjaga abatabani oba abasajja bonna 7 aba Akabu. Yeeku ekyo yakituukiriza n'akikola mu byawandiikibwa nga bwe tujja okugenda nga tulaba kubanga bwali bunnabbi. Yeeku yakikola era omutego ne gukutulwa mwana wattu mu kifo wennyini mu kiwonvu ekiyitibwa Yezuleeri, Mukama ng'awoolera eggwanga olw'omusaayi gwa bannabbi be ogwali guyiiriddwa. Ka tweyongereyo. Bwe tweyongerayo abaagalwa, tugenda kusoma mu Bassekabaka ekisooka essuula 18 olunyiriri olw'13. Bassekabaka ekisooka essuula 18 olunyiriri olw'13. Mukama agamba bw'ati. Olw'13 lugamba mu ssuula 18 ya Bassekabaka lugamba nti tekibuulirwanga mukama wange kye nakola Yezeberi bwe yatta bannabbi ba Mukama, bwe nakweka abasajja 10 ku bannabbi ba Mukama mu mpuku 50 ne mbaliisa emigaati n'amazzi. N'olwekyo wano tulaba nti waaliwo okuyigganya okw'amaanyi ennyo nnyini. Okuyigganya okwali okw'amaanyi Mukama n'abaako gw'akozesa
oyo gwe yakozesa okukweka bannabbi be n'abakweka ataano ataano mu mpuku. N'olwekyo wano yali ayogera ekisomesa ekyawandiikibwa kino okakasa nti Yezeberi yatta bannabbi ba Mukama, kubanga Olunyolo 13 lugambye nti kyekibuulirwanga Mukama wange kye nakola Yezeberi bwe yatta bannabbi ba Mukama. N'olwekyo Yezeberi yatta bannabbi ba Mukama bwe nakweka abasajja 100 ku bannabbi ba Mukama mu mpuku ataano ataano ne mbaliisa emigaati n'amazzi. N'olwekyo yabaliisa emigaati n'amazzi. N'olwekyo kino nga kyongera otukakasa nti kituufu Yezeberi mazima yatta bannabbi ba Mukama. N'olwekyo Mukama bwe yagamba okuwoolera eggwanga olw'omusaayi gwa Yezuleeri, yali agamba okuwoolera eggwanga olw'omusaayi gwa bannabbi be abattibwa. Katweyongereyo. Bwe tugenda mu Bassekabaka ekyokubiri essuula 10, tugenda soma mu Bassekabaka ekyokubiri tusome essuula ey'ekkumi. Essuula ey'ekkumi tuve ku lunyiriri olusooka tukkirire wansi tulabe. Bassekabaka ekyokubiri essuula 10 olunyiriri olusooka lugamba nti awo Akabu yalina batabani be 7 mu Samaliya. Tuwulira abaagalwa nti awo Akabu yalina batabani be 7. Akabu ye yali omwami wa Yezeberi. Awo Akabu yalina batabani be 7 mu Samaliya. Yeeku n'awandiika ebbaluwa n'atumira Samaliya eri abakulu b'e Yezuleeri. Tuwulira ekifo kiyitiddwa Yezuleeri eri abakulu b'e Yezuleeri be bakadde, n'eri abo abaaleera batabani ba Akabu, ng'ayogera nti kale nno ebbaluwa eno nga kyejja etuuke gye muli, kubanga abaana ba mukama wammwe bali nammwe, era mulina amagaali n'embalaasi era n'ekibuga ekiriko enkomera n'ebyokulwanyisa. Munoonye ku baana ba mukama wammwe asinga obulungi n'okusaana, mumuteeke ku ntebe ya kitaawe, mulwanirire ennyumba ya mukama wammwe. Naye ne batya nnyo ne boogera nti laba bakabaka abo ababiri tebaayimirira mu maaso ge, kale ffe tunaayimirira tutya? Tebaayimirira mu maaso ge, kale ffe tunaayimirira tutya? Awo omukulu waabo mu nnyumba n'omukulu w'ekibuga era n'abakadde n'abo abaalera abaana ne batumira Yeeku nga boogera nti tuli baddu bo era tunaakola byonna by'onootulagira. Tetujja kufuula muntu yenna kabaka okolanga ekinaaba ekirungi mu maaso go. Awo n'abawandiikira ebbaluwa omulundi ogwokubiri ng'ayogera nti obanga muli ku lwange ne mukkiriza okuwulira eddoboozi lyange, mutwale emitwe gy'abasajja batabani ba mukama wammwe. Wanayogera ku batabani ba Akabu. Batabani ba mukama wammwe mujje gye ndi e Yezuleeri enkya bwe buliba nga kampeka wano. Awo batabani ba kabaka abantu 7 baali n'abakulu b'ekibuga abaabalera. Awo olwatuuka ebbaluwa bwe yatuuka gye baali, ne batwala batabani ba kabaka ne babatta. Abantu 7 ne bateeka emitwe gyabwe mu bisero ne bagimuweereza e Yezuleeri. Tuwulira abaagalwa, ne bagimuweereza e Yezuleeri. Omubaka n'ajja n'amubuulira nti baleese emitwe gy'abatabani ba kabaka. N'ayogera nti mugituume entuumo 2 awayingirirwa mu wankaaki okutuusa enkya. Awo olwatuuka enkya n'afuluma n'ayimirira n'agamba abantu bonna nti mmwe muli batuukirivu. Laba neekobaana mukama wange ne mutta, naye ani asse bano bonna? Mutegeere nno nga ku kigambo kya Mukama tekuligwa wansi na kimu Mukama kye yayogera ku nnyumba ya Akabu, kubanga Mukama akoze ekyo kye yayogerera mu muddu we Eriya. Bw'atyo Yeeku n'akuba n'abo abaasigala ku nnyumba ya Akabu mu Yezuleeri, n'abakulu be bonna, ne baganzi be ne bakabona be, okutuusa lw'ataamulekerawo n'omu eyasigala. Awo n'agolokoka n'agenda n'ajja e Samaliya. Bwe yali ali mu kkubo ku nnyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga ey'abasumba, Yeeku n'asanga baganda ba Akaziya kabaka wa Yuda, n'ayogera nti mmwe muli baani? Ne bamuddamu nti tuli baganda ba Akaziya, era tuserengeta okulamusa abaana ba kabaka n'abaana ba Namasole. N'ayogera nti mubakwate nga balamu. Ne babakwata nga balamu,
ne babattira ku bunnya obw'ennyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga abasajja 42, so teyafiissaawo n'omu ku bo. Abaagalwa, ebigambo bino tubiwulidde, osobola okusoma ne weeyongerayo, naye ekikulu tulabye nti kituufu ddala Yeeku yakola oyo okutuukiriza ekyawandiikibwa nga bwe kigambye, okuwoolera eggwanga Mukama kwe yali yayogera okulagirwa mu mwana ono asooka olubereberye, omwana Yezuleeri. Kyakolebwa mu Yezuleeri, mu kiwonvu Yezuleeri, era abaana ba Akabu ne battibwa be tuwulidde 7, abalangira ne basaanyizibwawo olw'ekyo olw'omusaayi ogwali gwayiibwa ogwa bannabbi ba Mukama. N'olwekyo tweyongeddeyo abaagalwa, omwana asooka gwe tulabye eyogeddwako nti ye Yezuleeri yali mwana azaaliddwa nga Mukama alaga ti ekiseera agenda kuvaayo atuukirize okubeera ng'awoolera eggwanga ku lwa bannabbi be Yezeberi be yali yatta awamu ne Akabu. Abannabbi ba Katonda baali battibwa, Mukama yakikola n'avaayo ng'akozesa Yeeku yennyini, n'amukozesa n'avaayo n'asaanyaawo abo nga bwe tusomye, era n'asaanyaawo batabani ba Akabu 7. Bwe kutyo okuwoolera eggwanga ne kuba nga kukoleddwa nga bwe tulabye. N'olwekyo omwana ono asooka Yezuleeri yali akiikiridde bannabbi, nnabbi wa Katonda. N'olwekyo Yezuleeri buli lwekyogerwa mu bunnabbi, kigambo ekitegeeza nnabbi wa Katonda. Yezuleeri abeera nnabbi kubanga tulabye nti omusaayi ogwali gwayiibwa gwali gwa bannabbi ba Katonda Yezeberi be yali yatta. N'olwekyo Mukama bwe yavaayo okuwoolera eggwanga ku lw'omusaayi gwa Yezuleeri, tulabye nti yali awoolera eggwanga ku lw'omusaayi gwa bannabbi. N'olwekyo Yezuleeri abeera nnabbi. Mukama yawoolera eggwanga. Tugenda kweyongerayo tulabe ate omwana owookubiri, nga tetunnafundikira ekitundu kyaffe ekisooka. Tugenda kweyongerayo tulabe omwana owookubiri. Makulu ki agali mu mwana ono owookubiri kye twagala okwetegereza abaagalwa? Makulu ki agali mu mwana ono owookubiri? Omwana owookubiri ka tugende tusome mu Koseya essuula eno era esooka, tusome olw'omukaaga tuwulire owookubiri yali ayitibwa atya. Olw'omukaaga lugamba awo n'aba olubuto nate n'azaala omwana wa buwala. Bwe yaddako okuzaala yazaala omwana wa buwala. Awo Mukama n'amugamba nti mutuume erinnya lye Lolukama. Tuwulirize abaagalwa, agamba nti omwana ono owookubiri atuumibwa erinnya lye Lolukama. Kubanga lwaki agamba nti atuumibwa Lolukama? Bayibuli yatwala obuvunaanyizibwa n'ennyonnyola buli linnya lye yayogeranga ng'ewa ensonga. Wano agamba nti atuumibwa erinnya lye Lolukama, n'agamba nti kubanga sikyakwatirwa kisa ennyumba ya Isirayiri, mbasonyiwe n'akatono. N'olwekyo ono yatuumibwa Lolukama nti kubanga Mukama takyakwatibwa kisa, abasonyiwe n'akatono. N'olwekyo omwana owookubiri yayitibwa Lolukama. Olunyiri olw'omusanvu tugambye nti naye ndikwatirwa ekisa ennyumba ya Yuda era ndibalokola era ne Mukama Katonda waabwe, so siribalokola na mutego newankubadde ekitala newankubadde olutalo newankubadde embalaasi newankubadde abazeebagadde. N'olwekyo abaagalwa, tulabye nti omwana ono owookubiri yatuumibwa Lolukama kubanga takyakwatirwa kisa nate abasonyiwe n'akatono. Ge makulu ag'erinnya Lolukama, sikyakwatibwa kisa, tewali kisa, ye Lolukama. Era ye yali omwana owookubiri mu maka gano aga Koseya. Ye mwana ono gwe tulaba wano abaagalwa. Omwana ono gwe tulaba wano ku sikuriini awo kutambuliza akantu Lolukama. Lolukama ye mwana owookubiri nga bwe tulabye. Omwana asooka tumaze tugenze ku wookubiri, tumulabye nti ye Lolukama naye ng'aliko amakulu nti kubanga sikyakwatirwa kisa, mbasonyiwe n'akatono. Mukama n'alaga nti ekisa yali wa kukikwatirwa ate kati ennyumba ya Yuda, naye ebyo tujja biraba mu maaso. Ka tugende mu maaso ne Lolukama.
Lulukama omwana ono owookubiri erinnya lye liraga nti Katonda yali takyali wakwatirwa kisa nnyumba ya Isirayiri era enkomerero y'eggwanga eryo yali emaze okutuuka okusinziira ku kuzaalibwa okw'omwana ono. Obwakabaka buno obw'ebika 10 bwali nga bumaze akaseera nga bulekeddwawo okutuuka mu kiseera eky'okuzaalibwa okw'omwana ono okusinziira ku bunnabbi buno Lulukama. Okuzikirira okujjuvu okw'ennyumba ya Isirayiri kwali kugenda okubaawo era kwabeerawo kabaka wa Bwasuli bwe yajja n'abasaasaanya. N'olwekyo erinnya eryo okubeera nga liteekeddwako nti Lulukama. N'olwekyo Yezuleeri Bwasuli bwe yajja n'akuba ebika 10 eby'abaana ba Isirayiri kwe kutuukirira okw'omwana ono. Akagambo ako ka Lo nkakkaatirizza nnyo kubanga akagambo ako ka Lo ke kategeeza tewali, kategeeza nedda oba kategeeza tewali. N'olwekyo y'ensonga lwaki olaba nti kiri Lulukama, tewali kisa. Mukama ekisa yali wakubeera nga kaakano akikwatirwa Yuda. Tukimanyi bulungi nti Isirayiri byali ebika 10, kaakati Yuda nga mwe muli ebika 2. Ebika 10 bw'amala okubiggyako ekisa kye, yalaga nti ekisa kye kyali kigenda kusigala. Ekisa kye kyali kya kusigala eri ebika 2 ebyayitibwanga Yuda. Obwakabaka obwo nga bwe bugenda okusigaza ekisa n'obukuumi bwa Mukama n'okutaasa kwe kwonna. Ebika 10 ng'abivuddeko. Ebika 10 okubivaako byaviibwako mu linnya lino Lulukama. Tewali kisa, Lulukama. Tewali kusaasira, tewali kusonyiwa. Eryo ly'erinnya eryo Lulukama. Lo kitegeeza tewali, Lo kitegeeza nedda. Katusomeko ku kyo ekyaliwo. Era ekiseera kyatuuka eky'amazima ebika 10 ne birumbibwa kabaka wa Bwasuli era ne bakubibwa ne batwalibwa mu bunyage. Tugenda kusoma mu Bassekabaka ekyokubiri. Katusomeko katono mu Bassekabaka ekyokubiri essuula eno ey'e18. Bassekabaka ekyokubiri essuula twagala kusoma ya 18. Tugenda kuva ku lunywa olw'e11. 18 agamba bw'ati olunywa olw'e11 mu Bassekabaka ekyokubiri. Olw'e11 lugamba awo kabaka w'e Bwasuli n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli. Ndowooza tuwulira abaagalwa. Agambye nti awo kabaka w'e Bwasuli n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli n'abateeka mu Kalla ne mu Kaboli ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi, kubanga tebaagondera ddoboozi lya Mukama Katonda waabwe naye ne basobya endagaano ye. Byonna Musa omuddu wa Mukama bye yalagira ne batakkiriza kubiwulira newankubadde okubikola. Awo mu mwaka ogw'e14 ogwa kabaka Keezeekiya Senakeribu kabaka w'e Bwasuli. Awo tujja kusomawo okuva ku lw'e13, tujja kweyongera okusomawo nga tugenze mu maaso. Naye kye njagadde tutegeere mu olw'e11 tutugambye nti awo kabaka w'e Bwasuli n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli n'abateeka mu Kalla ne mu Kaboli ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi. Lwaki? Kubanga tebaagondera ddoboozi lya Mukama Katonda waabwe naye ne basobya endagaano ye. Byonna Musa omuddu wa Mukama bye yalagira ne batakkiriza kubiwulira newankubadde okubikola. Muganda ye ne mwannyinaze, Mukama atuyambe tugondere eddoboozi lye. Gye tubadde twagwira yonna tuveeyo twenenye tuwulire eddoboozi lye, kubanga ekiseera bwe kinaatuuka nga tugaanye okuwulira nga bajjajjaffe ekiseera bwe kyaggwaayo, embeera tegenda kutubeerera nnungi n'akatono. Tusaba Mukama tuterewo ekisa kye, tukole ekyo ky'atugambye. Eddoboozi lye bwe lyogera gye tuli, tukole ekyo ky'aba atugambye. Tuwulire eddoboozi lye tusobole okukola by'alagidde okuyita mu baddu be bannabbi, naddala mazima g'ekiseera ag'omulembe guno. Tuwulire eddoboozi lye kye litugamba bwe tuba ab'okuwona akabi ng'akaatuuka ku bajjajjaffe. N'olwekyo omwana ono owookubiri Lulukama tulabye amakulu ge gaali okukoma kw'obwakabaka obw'ebika 10 Bwasuli bwe yajja n'abawo ne bawambibwa Abayisirayiri ne batwalibwa. Ekisa kya Mukama ne kiba nti kyali kisigadde nga kyakubeera ku Yuda. Yuda nga yagenda okusaasirwa, naye tugenda kulaba amazima aganakuwaza mu kweyongerayo okuyiga obunnabbi buno, naddala nga tuyiga ku mwana eyaddako. Katweyongereyo. Tugenda kuddayo tusooke tusome olunywa olw'omusanvu
olunyolo olw'omusanvu mu Koseya gye twagambye nti tujja kudda mu Ssuula n'emu olunyolo olw'omusanvu lugamba nti naye ndikwatirwa ekisa ennyumba ya Yuda era ndibalokola ne Mukama Katonda waabwe, so siribalokola na mutego newankubadde ekitala newankubadde olutalo newankubadde embalaasi newankubadde abazeebagadde. Kaakano bw'atyo bw'atugambye Mukama yali wa kutaasa. Ekisa kye kyali kya kukwatirwa ennyumba ya Yuda era Mukama n'asuubiza nti yali wa kubataasa nakubabeerera Mukama Katonda waabwe era abalokole, sina mutego, sina kitala, sina lutalo newankubadde embalaasi newankubadde abazeebagala. Naye ka twetegereze kiki ekyabeerawo. Yali agenda kukwatirwa ekisa ennyumba ya Yuda abaagalwa. Bw'atyo Mukama bw'atulaze nti ekisa kye kyali kya kukwatirwa ennyumba ya Yuda era Mukama ekyamazima ekyo yakikola. Ennyumba ya Yuda neetaasibwa. Kino nno kyalagibwa. Tugenda kukisomako mu Bassekabaka ekyokubiri. Tugenda kukisomako mu Bassekabaka ekyokubiri. Sonyiweko. Eyongereyo tugenda kukisomako. Kino ekyaliwo mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'e19. Essuula eno ey'e19 gye tugenda okubeera nga tusomamu mu Bassekabaka ekyokubiri obunye tujja kuva ku lw'e15. Tulabe Mukama bwe yasuubiza okubeerawo ku lwa Yuda. Kiki ekyaddako? Kiki ekyaddako? Yasuubiza okulwanirira Yuda, naye kiki ekyaddako ku Yuda? Bassekabaka ekyokubiri essuula 19 agamba bw'ati. Ekyokubiri essuula ey'e19 tugenda kuva ku nnyolo 15. Kyakubiri essuula 19 tugenda kuva ku lunyiriri olw'e15 lugamba bwe luti era tujja kukomera ddala ku nnyolo 35. Agamba bw'ati mu ssuula ey'e19 olw'e15 Mukama agamba nti awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama n'ayogera nti, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri atuula ku bakerubi, gwe Katonda gwe wekka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi. Gwe wakola eggulu n'ensi, tega okutu kwo, Ayi Mukama, owulire. Zibula amaaso go, Ayi Mukama, olabe. Owulire ebigambo bya Sennakeribu byamutumye okuvuma Katonda omulamu. Sennakeribu yali azze okulumba eggye lya Yuda era yali azze okubazikiriza. Kaakano omuweereza wa Mukama n'avaayo n'asaba mazima. Olunyolo 17 lugamba nti mazima Mukama bakabaka b'e Bwasuli baazikiriza amawanga n'ensi zaabwe era baasuula bakatonda baabwe mu muliro, kubanga tebaali bakatonda naye mulimu gwa mikono gy'abantu, emiti n'amayinja, kyebaava babazikiriza. Kale nno, Ayi Mukama Katonda waffe, tulokole, nkwegayiridde. Mu mukono gwe obwakabaka bwonna obw'ensi bamanye nga ggwe Mukama Katonda gwe wekka. Awo Isaaya mutabani wa Amozi n'atumira Keezeekiya ng'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, kubanga onsabye olwa Sennakeribu kabaka w'e Bwasuli, nkuwulidde. Amiina. Kino kye kigambo Mukama ky'ayogedde ku ye, ky'omuwala wa Sayuuni atamanyanga musajja akunyoomye, akusekeredde. Omuwala wa Yerusaalemi akunyeenyerezza omutwe. Ani gw'ovumye, gw'ovodde? Ani gw'ogulumirizaako eddoboozi lyo n'oyimusa waggulu amaaso go ku mutukuvu owa Isirayiri? Ovumidde Mukama mu bakabaka, mu babaka bo, n'oyogera nti, nninnye ku ntikko y'ensozi n'olufulube lw'amagaali gange ku njuyi ez'omunda eza Lebanooni, era nditema emivule gyako emiwanvu n'emiberosi gyako egisinga obulungi, era ndiyingira mu kisulo kyako ekikomereddeyo mu kibira eky'ennimiro yaako engimu. Nsimye nywedde amazzi ag'abannaggwanga, era ndikaza n'ebigere byange emigga gyonna egy'e Misiri.
Tewawulira bwe nakikola edda ne nkibumba okuva mu biro ebyo edda, kaakano nkituukirizza, obeere wa kuzikiriza bibuga ebiriko enkomera n'obifuula ebifunvu eby'amatongo. Ababituulamu kyebava babeera n'amaanyi amatono, ne batekemuka, ne bakeŋŋentererwa, ne baba ng'essubi ery'omu ttale era ng'omuddo omubisi, ng'essubi eriri waggulu ku nnyumba era ng'eŋŋaano ekaze nga tennakula. Naye mmanyi okutuulaakwo, gamba nti naye mmanyi okutuulaakwo n'okufulumaakwo n'okuyingiraakwo ne bw'ondalukira, kubanga ondalukira era kubanga essukuti lyo lirinnye mu matu gange, kyendiva nteeka eddobo lyange mu nnyindo zo n'olukoba lwange mu mimwa gyo ne nkuddizaayo mu kkubo lye wafulumamu. Era kano ke kanaaba akabonero gy'oli. Mulirya mu mwaka guno ekyo ekimera kyokka, ne mu mwaka ogwokubiri ekyo ekikivaamu okuloka, ne mu mwaka ogwokusatu musige, mukungule, musimbe ensuku ez'emizabbibu mulye ku bibala byamu. Awo ekitundu ekifisseewo ekiwonye mu nnyumba ya Mukama balisimba. Awo ekitundu ekifisseewo ekiwonye ku nnyumba ya Yuda balisimba emizi wansi ne babala ebibala waggulu, kubanga mu Yerusaalemi muliva ekitundu ekifisseewo ne ku lusozi Sayuuni ababaliwona. Obuggya bwa Mukama bulituukiriza ekyo. Mukama kyava ayogera ku kabaka w'e Bwasuli nti talituuka ku kibuga kino, so talirasaayo kasaale, so talikyolekera n'engabo, so talikituumako kifunvu. Mu kkubo mwe yajjira omwo mw'aliddirayo, so talituuka ku kibuga kino, bw'ayogera Mukama, kubanga ndirwanirira ekibuga kino okukirokola ku bwange, nze ne ku bw'omuddu wange Dawudi. Awo olwatuuka ekiro ekyo, malayika wa Mukama n'afuluma n'atta mu lusiisira lw'Abasuuli kasiriivu mu obukumi 8,500. Abantu bwe baagolokoka enkya mu makya, laba bonna baali mirambo gy'abafu. Awo Sennakeribu kabaka w'e Bwasuli n'avaayo n'agenda n'addayo n'abeera e Nineeve. Abaagala erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekigambo kino kyatuukirira ddala nga Mukama bwe yali akigambye. Yalwanirira Yuda n'akola ekyamagero mu kiro kimu. Ekyamagero ne kibaawo, eggye ne littibwamu abantu 18,500 nga bo tebalina kye bakoze wabula nga beebase bwebasi bwagenda okukya ng'eryo lyonna eggye mirambo myereere. Mukama erinnya lye kkulu nnyo. Nnyiriri zino tuzisomye ne tulaba ekyamagero Mukama kye yakola. Kyova olaba nti omwana eyaddako yatuumibwa ani? Twagala okumaliriza ekitundu kino. Omwana eyaddako bwe tumusoma mu 8 mu Koseya essuula esooka, agamba nti awo bwe yamala okujjala Olukama ku mabeere, n'aba olubuto n'azaala omwana wabulenzi. Mukama n'ayogera nti mumutuume erinnya Lowami. Tuwulize erinnya, mumutuume erinnya Lowami. Ono nno yali mwana wabulenzi, naye yagamba mumutuume erinnya Lowami. Lwaki? Kubanga mmwe temuli bantu bange, nange siriba Katonda wammwe. Mmwe temuli bantu bange, nange siriba Katonda wammwe. Abaagalwa, ndowooza tuwulira wano eby'entiisa, bigambo bya ntiisa ddala, kubanga Mukama yali asazeewo okubeera ng'alwanirira Yuda, era omwana ono ate omwana owookubiri gwe tulabye eyazaalibwa ate n'agambibwa okutuumibwa Lowami. Lowami lwaki atuumibwa Lowami? Nti kubanga n'ayogera nti mumutuume erinnya Lowami mu nnya olw'omwenda Koseya 1:9, mumutuume erinnya Lowami kubanga mmwe temuli bantu bange, nange siriba Katonda wammwe. Ate bino ebigambo olwo nga bigambibwa Yuda, bigambo bya nnaku nnyo, bigambo bya ntiisa ebyayogerwa ate eri Yuda, ye mwana ono eyazaalibwa eyaddako okuzaalibwa ow'obulenzi Lowami, ng'alaga nti ate ne Yuda naye tagenda kuba mwesigwa era amalaanyiize Mukama amwegaane, temuli bantu bange. Nga bwe tulabye, temuli bantu bange, nange siriba Katonda wammwe. Temuli bantu bange, ye Lowami. Temuli bantu bange, ye Lowami. Ye are not my people and I will not be your God. Temuli bantu bange. Nolwekyo Yuda ate yatuuka ekiseera naye
newankubadde Mukama yakola ekyamagero nga kye tusomye wali mu kiro kimu 18,500 ne bazikirizibwa abajaasi, nga bano abaana ba Katonda tebalina kye bakoze yadde n'akatono. Naye ate ne Yuda kyannaku yamaa n'atabeera mwesigwa. Mukama atusaasire, n'atabeera mwesigwa. Tulowooze ku bikulu Mukama by'atukolera ate tubeere abeesigwa gy'ali. Yuda teyabeera mwesigwa, era bwe bunnabbi buno bw'olagibwa mu kuzaalibwa kw'omwana ono eyatuumibwa Lowami. N'olwekyo Lowami temuli bantu bange, kubanga lo twalabye edda kyetegeeza not oba temuli. Lo Lukama sirisaasira, sirikwatirwa kisa, kyekino mbasonyiwe n'akatono, ye lo Lukama. Ate Lowami temuli bantu bange. N'olwekyo ne Yuda ate yatuuka ekiseera n'atabeera mwesigwa. Yuda bw'atabeera mwesigwa Mukama n'amwegaana. Kaakano tutambudde mu bunnabbi buno muganda wange ne mwannyinaze ne tutuuka ku mwana ono owookusatu erinnya lye nga ye Lowami. Ekisa kya Katonda tekyali kyakuva ku Yuda, kubanga kyali nakyo kigenda kutuuka ekiseera ate kive ku Yuda olw'okudda kwabwe emabega okutasalako, era kino okutuukirira kwakyo kyabeerawo ng'eggwanga. Tumanyi bulungi abaagalwa, ky'Abayudaaya baakulemberamu okukomerera Kristo. Ekyo bwe baakikola ne bakulemberamu okukomerera Kristo, ekirangiriro ne kikolebwa nti tebakyali bantu ba Katonda. Tumanyi bulungi ekirangiriro ekyakolebwa nti ennyumba yammwe ebalekeddwawo kifulukwa. Tumanyi bulungi ekirangiriro ekyo ekyakolebwa bwe tuba nga twagadde okisomako mu Matayo essula ya 23 olunyiriri olwasatu mu omusanvu n'olwasatu mu omunaana. Olwasatu mu omusanvu lugamba nti Yerusaalemi atta bannabbi akasuukirira amayinja abantu abatumibwa gy'ali. Emirundi emeka gye nayagalira ddala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro byayo, ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Ebigambo ebyo byalangirirwa abooluganda, baganda bange ne bannyinaze abawuliriza ekyokuyiga kino era abayizi ba Bayibuli tubimanyi bulungi nti ebigambo ebyo byalangirirwa oluvannyuma lw'okusalawo okutta Kristo. Ate bo bennyini be yali ajjiridde ne bakulemberamu okuttibwa kwa Mukama waffe. Mu Lukka 23 olunyiriri olw'e18 lugamba bwe luti. Luka 23:18 lugamba nti naye ne bakaayana bonna wamu nga bagamba nti twala ono otuteere balaba. Abo baali Bayudaaya, muganda ne mwannyinaze. Bwe lityo eggwanga ly'Abayudaaya nalyo ne lisalawo okubeera nga linyiiza Katonda, n'alyegaana bw'atyo nti temuli bantu bange. Kwe kuzaalibwa kw'omwana ono Lowami, omwana owookusatu mu maka gano aga Koseya. Olunyiriri luno lututuusizza muganda ne mwannyinaze mu mulembe gw'Obukristaayo bwe tulabidde Kristo ng'aweebwayo nga basaba nti balaba waakiri ye ateebwe. Bwetyo tulaba nti bazzukulu ba Isirayiri ne Yuda baakubeera nga bakubisibwamu nga bwe tugenda okusoma ekyawandiikibwa ng'omusenyu gw'ennyanja, baddemu bakkirizibwe nate nga bakomyewo mu kiseera kya ndagaano mpya bafuuke abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abaana ba Katonda omulamu. N'olwekyo Abayudaaya leero be tulaba ab'oku Feesi si be bantu abalabibwa mu kutuukirira kw'obunnabbi buno nga bwe tugenda okweyongera okubeera nga tubuyiga nga tweyongerayo. Mu kutuukirira kwabwo abaagalwa obunnabbi buno si Abayudaaya be tulaba be tumanyi abali eri mu nsi eyo Abayudaaya gye bali oba Palasitayini, nti Mukama b'ayogerako naye ayogera ku bantu abakwekeddwa mu Bukristaayo ku mulundi guno, kubanga okukomawo kw'Abayudaaya abantu ba Katonda, okukomawo kwabwe bakomerawo mu Bukristaayo. N'olwekyo Yuda ne Isirayiri bagenda kuddamu batya bakkirizibwe? Ka tukisome mu byawandiikibwa tuleme kwogera kyogere. Koseya yennyini akyogera mu ssuula eno eya Koseya nga tugifundikira olunyiriri olw'e11. Essuula eno esooka olunyiriri olw'e11 mu Koseya agamba awo abaana ba Yuda n'abaana ba Isirayiri balikuŋŋaanyizibwa. Ndowooza tuwulira. Awo abaana ba Yuda n'abaana ba Isirayiri bonna aboogeddeko be tulabye nti Isirayiri yagobebwa mu Lukama, Yuda n'egobebwa mu Lowami. Naye agamba abaana ba Yuda n'abaana ba Isirayiri balikuŋŋaanyizibwa era balyerondera omutwe gumu ne bambuka okuva mu nsi, kubanga olunaku lwa Yezuleeri
luliba lukulu. Israeli abeera nabbi, ekyo twakirabye dda mu kwambuka okwo walina okubaawo nabbi. N'olwekyo twebaza Mukama abaagalwa. Mukama yasuubiza nti newankubadde nga nsaba tuddeyo tusomeko ku lunyiriri olw'ekkumi nga tetunnafundikira mu Koseya essuula esooka olw'ekkumi tulyoke tusome n'olw'ekkumi n'olumu. Era naye omuwendo gw'abaana ba Isirayiri guliba ng'omusenyu ogw'ennyanja ogutayinzika kupimibwa newankubadde okubalibwa. Kale olulituuka ku kifo mmwe baagambirwa nti mmwe temuli bantu bange, we baligambirwa nti mmwe muli baana ba Katonda omulamu. Ekifo ekyo ndowooza tukimanyi. Mukama asuubiza nti wennyini wagenda ate otugambira nti tuli baana ba Katonda omulamu, olwo ng'azzeemu okutukkiriza nga tukomeddewo mu bukulisitaayo. Leero Mukama kyavudde awo obubaka obutulabula obututeekateeka tweteekereteekera okuzzibwayo eri abaana ba Katonda gye baagambibwa nti mmwe temuli bantu bange, ye yasuubiza nti yennyini gy'ajja otutegeereza ekyo. Olw'ekkumi n'olumu kyeruvuddeyo tugamba nti awo abaana ba Yuda n'abaana ba Isirayiri balikuŋŋaanyizibwa era balyerondera omutwe gumu ne bambuka okuva mu nsi kubanga olunaku lwa Yezuleeri luliba lukulu. Muganda wange ne mwennyinaze tulabye ebisuubizo bino nga bigenda kutuukira bwetu bwe tufundikira essuula esooka eya Koseya. Tugifundikidde nga Mukama atulaze nti okusooka yawolera eggwanga olw'omusaayi gwa bannabbi abattibwa, ne tulaba nti ekiseera kyatuuka ebika 10 ne bikubibwa mu kuzaalibwa kw'omwana Lukama. Ate era ekiseera ne kituuka ne Yuda n'atabeera mwesigwa, ye mwennyini n'akulemberamu, Abayudaaya ne bakulemberamu okuttibwa kw'omulokozi eyali abajjiridde okusookera ddala, naye bo bennyini ne bakulemberamu nga basaba Balaba ateebwe. Ne tulaba nti eggwanga eryo lyegaanibwa, naye tufundikira n'essuubi mu ssuula eno esooka nga ekisuubizo weekiri nti Mukama waakuddamu okubeera ng'atukuŋŋaanya. Ensonga lwaki mu kiseera kino Mukama atuyigiriza obubaka buno. Tulabye nti bangi ku Bayudaaya abaali baasaasaana mu nsi z'Abamawanga Mukama alaze nti baakukomawo, naye ku mulundi guno ng'Abakristaayo. N'olwekyo okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo nate tuli baakuddamu okuweebwa obulokozi. Bannaggwanga nabo abo abanakkiriza Kristo nabo bagenda kufuuka abasika ab'ekisuubizo. Twebaza nnyo Mukama olw'ekisuubizo ekyo, kubanga endagaano enkadde tugifundikira n'ekisuubizo nti tujja kuddamu tukuŋŋaanyizibwe, so si kuggalirwa bweru oboolyawo nga bangi bwe bandibadde bakirowooza, wabula tugenda kubeera nga tukuŋŋaanyizibwa. N'ekyo twebaza Mukama olw'ekyo ekisuubizo Mukama kyatuwadde mu kufundikira ebyawandiikibwa ebyo. Mu kufundikira ebyawandiikibwa ebyo, essuula eno kye kitundu ekyo ekisooka kye tutambudde nakyo okutuuka essuula eno weefundiikiriddwa essuula ya Koseya essuula emu. Tutuuse mu kiseera eky'omusaalaba era we tukomye ku kyati yaffe tulabye abaana bonna bano abasatu, era tulabye ono eyasose Yezuleeri, ne tulaba Lukama, ne tulaba ne Lowami. Ne tutuuka mu kiseera eky'omusaalaba gwa Kristo nga twolekedde ogenda mu kiseera eky'endagaano empya. Twetegereze nate ebyayo ebiriyo. N'olwekyo nkusaba teweerabira kusubscribinga, teweerabira kulayikinga, teweerabira kusharinga, ate osobola n'okukwata n'ekkadde ebyokuyiga ebirala byonna bwe tunaabiteekangayo bikutemyeko nti waliwo ekiteekeddwayo. Osharinga erinki ya group ya channel eno bangi basobole okutweyongako, naddala abaagalwa abooluganda mu Seventh Day Adventist okusobola okutegeera obubaka buno obw'essaawa ey'ekumi-n'emu Mukama bwe yaweereza eri ekkanisa ye kugiteekateeka olw'omusango gw'abalamu. Nsaba tuweeyo okusaba nga tufundikira ekyokuyiga kino, era osobola n'okusobola okutuwandiikira ku WhatsApp. Tuli ku nnamba 0772493975 okusobola okwogera ebingi, ate tofaayo osobola oteeka komenti yo mu comments. Katusabe. Kitaffe omwagala, tukwebaza kuba otuwadde omukisa okuyiga amazima gano ageewuunyisa ekitundu kino ekisoose. Erinnya lyo Mukama lyebazibwe, si magezi gaffe, Omwoyo yayogedde gye tuli okutubikkulira amazima gano. W'omukisa abagoberera ebyokuyiga bino Mukama tukwegayiridde otusobozese Katonda waffe n'omulundi oguddako okweyongerayo mu kyokuyiga, kubanga tukusabye n'okwegalira Katonda waffe nga tuluŋŋamisibwa Omwoyo wo Omutukuvu ne Yesu Kristo eyatufiirira. Amiina. Amiina. Mukama abakuume, tusinkane nate mu kitundu kyaffe ekinaddako.